ki kyewayawukana nakyo What is that you were separated with, naye nga wali okyagala? but you wanted it? Amen. Amen. Hand it Kubira to her. Yesu engalo z'amaanyi. Give God a mighty hand clap. Ki ekyo What is that kyewayawukana nakyo that you separated with, naye nga wali okyetaaga? but you are in need of it? Era kiki ekyo And what is that ekikuli ewala that is very far from you, so nga kyali closed naawe, and it was close to you? kyali kumpi naawe, It was close to you, near you. naye kati ku ssaawa ya leero But as we speak, kikuli wala. it is far from you. Wuliriza nnyo komenti ezo ze njogeddeko. Listen attentively on what I'm talking I about. say, Ngambya bwenti. kiki ekyo What is that kyewayawukana nakyo oba That you- ekyakwawukanako that separated from you, ate nga wali okyetaaga? and you were in need of it? Era kiki ekyo And what is that ekikuli ewala which is far from you, so nga kyaliko kumpi naawe? and before it was near you or close to you? Number 3. Kyokusatu. Era kiki ekyo And what is that kyolaba nga kiri mu lugendo that you see in the journey? kigenda? It is going. Onoonya engeri y'okukizza, You are looking for the way of turning it back, olabira ddala nga tosobola, and you're seeing that it is impossible. tokyasobola. You can no longer do it. Come in the line. Jangwano Kulain. Mukama ndaga God is revealing to me gwe bayita kanyonyozi. Kanyonyozi, where are you? the Jennifer. name called Kanyonyozi. Kanyonyozi Jennifer, where are you? Kanyonyozi. What is your name? Amanya go gwani. Kanyinyuzi Jennifer. Clap for Jesus Christ. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Don't worry. Tofaayo totya. Wali ogaŋŋambyeko? Have you ever told me your names? Wanje Wali ogaŋŋambyeko? nedda. What is your problem? Kizibu kyo ki? Ndeese omwana wange tatambula. Okutuulaatuula? Can he sit? Atuula naye amaze emyaka 2. Tatambula. 2 years the child is not walking. Taliimu yadde akakwata ku kintu n'ayimirira. Not even holding something. Wali Lwaki ndaba Why am I seeing omuntu ayeetuga nga musajja? someone hanging or committing suicide or Kyekyabawo. hanging himself is a man? yanywa obutwa. Ani? Yanywa obutwa. Ani yanywa obutwa? Who is that person? Yali taata we. Yafa? Yafa. Era okuwa obutwa it is the same kwetuga. It's the same, committing suicide. Atuule, Atuula. mutuuze, Make her sit. ntunuza eri. Anti mwaba. Dawali. Kitange ndagira omwana ono
Father, I command this okuva child wano from here ng'alina enjawulo. with a change. Omwana ono atalimu yadde akayimirira. This child who cannot even stand. Njagala Mukama I want God oyolesa amaanyi go to reveal your power mu nsi muno. in this world. Abantu mujje mugezeeko okuyimiriza omwana ono. People come and try to stand this child or make this child stand. Totya Katonda ali mu kukozesa. Don't fear, God is using Gwe you. totya. Don't fear. Kuubira Yesu engalo You ez'amaanyi. might hand clap for Jesus. Kuubira Mukama engalo Give ez'amaanyi. Jesus a might hand clap. Genda omwana we agenda kutereera. Your daughter is going to be fine. Kyolaba Mama yeebazibwe. Amen. Mwana nga atambudde. atambudde oba ayimira n'okutambula ajja kutambula mu linnya lya She's Yesu. going even to walk. Ekintu ky'amagero sikirabangako. Ladies and gentlemen, they brought this child. The child could not stand. But right now, as we speak, the child is standing. She's able to stand. Bannange kamutima omwanange Mukama Katonda yeebale Yesu. Mukama Katonda mukana mwana wanange atambudde. Mukama Katonda yeebale. Wanange mira. Muyite. You call her. Mirako na byonga. Mirako na byonga Mukama Katonda yeebale. Mirako na byonga yeebale Mukama Katonda yeebale mama. Yesu Mukama yeebazibwe. Yesu Mukama. Muyite. Yangwa Mukama Katonda yange mirako na byonga. Yangwa mwana wange nkusabidde Mukama Katonda. Pastor nkusaba Mukama weebale nnyo okusabira omwana wange. Pastor nali sikumanyire nkulabidde ku TV Mukama Katonda. Nali wana ibani nkulaba. Leso omwana wange tatambula. Ladies and gentlemen, you can see by your eyes the child could not stand, but right now the child can stand. He's trying to walk by herself. Somebody clap your hands for Jesus. Hey. Give Jesus a glorious hand clap. Give God a mighty hand clap. Mirako jangu mama. Mirako jangu mama ze mama onkuyita mama. Jangu mama kinu ky'amagero Mukama Katonda. Sitirabangako Mukama Katonda. Mirako jangu mama. Mirako jangu. Say, Lord Jesus, buli kyolabanga ekizibu whatever you say is hard, mu maaso ga Mukama kisoboka. because God is very possible. God bless you. Mukama kwa- Ki kyewayawukana nakyo What is that you were separated with, naye nga wali okyagala? but you wanted it? Waliwo omukyala, There is a lady, omukyala olina omwana you have a child, ali mu myaka 7 awo, 7 years old, naye amaaso g'omwana gakyuse, but the eyes of that child are changed. takyalaba. Mundeetere. That child could not see, cannot see. Bring that child to me.
Mama. Yabacho man. What happened to the child? Omwana yaziba amaaso pastor. Kuva ddi? Since when? Amaze weeks emu. Nga talabirako ddala. Yagenda Kyakatandika oba kyajjanga kitandika? we yali atandika yagenda ku ssomero nadda n'aŋŋamba mbu amaaso gamusiiwa. Nali manyi oba jasinga we ganaalwala ne mutwala ku kilinika okufuna eddagala naye ate saafuna bujjanjabi kuba gayangala ku muluma kati gavaamu ebyeru. Kati simanyi nakyakola kuba nabadde ku TV ne mpulira nga bakulanga. Naye neiba ne ŋŋamba oba nzije ntambuzeeko omwana wange nga mpulira ku NBS nga bagamba omwana pastor ABS ng'ogaba ebyamagero pastor mpulira nze n'amaanyi gampede mukuba omwana wange talaba nze maama nze taata simanyi nakyakola. Omwana jangu gyendi. Daughter, come to me. Baba. It's okay. Gamba nti empeta ya Mukama ekole. Say that the ring of the Lord to work. Omwana ondaba? Tondaba? Katonda wange tanswazangako. My God has never shamed me. Mubeera wa? Where do you stay? Tubeera Kyebando pastor. Kyebando. Kyebando. Kitango mutukuvu. My Holy Father, Nsabira amaaso g'omwana. I pray for the eyes or sight of this girl. Buli muntu yenna gy'oligolola emikono gyo tusabira omwana. Everyone straighten your hands towards this Mukama girl. azibule amaaso g'omwana. Lord, to open up the eyes of this Mukama girl. agazibule. Let God open up the eyes. Mukama agazibule. Let God open up. Laba muteekako empeta eno. I put this ring. Mukama azibule amaaso g'omwana. Lord, open up the eyes of this girl. Kitange swaza abalabe baffe. Father, ashame our enemies. Swaza Ashame omulabe sitaani. the enemy, this devil. Swaza omuntu oyo ali emabega wa kino. Ashame that person who is behind Okuziba this, amaaso g'omwana ono. to blind this girl's Kitange eyes. swaza. Father, ashame. Swaza. Ashame. Swaza n'abalabe baffe. Ashame even our enemies. Baswaze. Ashame them. Omwana ono aterere. This child to be better Olunaku lwaleero. today. Mu linnya lya Yesu. In the name Jesus. Ah! Yeah! Walalala. Somebody say it. There is a miracle. Ladies and gentlemen, Yesu byakoleka wala jangolabe Yesu byakolesa musumbayiga jangolabe Yesu byakoleka wala jangolabe Yesu byakolesa musumbayiga Kobira Yesu engalo ez'amaanyi. Ekyo kye bayita Katonda. Omwana it's called God. oli otya? How are you? Koloti. Koloti. Turn. Koloti. Ngoberera. Follow me. Follow Pastor. Follow Pastor. Tuddeyo. Tudduke. Let's go. Kobira Yesu engalo ez'amaanyi. Night. Nkwebaza Yesu kuba nkoledde ekyamagero maama onzija kumukuba omwana wange abadde
takyalaba nga takyasoma ndikuwa kinza omunaku nkwebaza pasita ebirungi byonna byonkoledde nkwebaza kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Give Jesus a mighty hand kubira clap. Mukama engalo ez'amaanyi. Give God a glorious hand clap. So on Sunday Ku Sunday, on Sunday you have to come back here, ku Sunday olina okudda and also era olina okugyayo bino ebintu ebiri wansi w'ekitanda you have to bring out these things under your obireete bed. byokebwe kubanga Bring Mukama them so that they are burnt. gyebiri pasita gyebiri ŋŋenda bireeta Yeah. toddanga mukulowooleza mu masabo nti wewali amaanyi agasobola okuwonya. Never think that in shrine there is Ah, power to ah. heal. No. Osobola okusuula nga tolina kyakulya n'olowooza nti Katonda tali naawe, You can naye stay Katonda without- asula mu nnyumba yo. You can stay without food and think God is not with you, but God is Respect in your your house. house. Ali mu nyumba yo. Ennyumba yo giwe ekitiibwa. Just respect your house. Togiyingizaamu bintu byonna bya malogologo Don't put in any kubanga Katonda abeera omwo. because God is always there. God bless you. Mukama akuwa omukisa. Genda Mukama akusumulule. Go and let God set you free. pasita neyanzeege God bless you. Mukama akuwa. Ki kye wayawukana nakyo What is that you were separated with, naye nga wali okyagala? but you wanted it?